Iriza natera enkyaleero mu program omunyo ku makya amanyi agange nze tusima polo babuuzaako nti mwasuse mutya abasebo mwasuse mutya abanyabo abeekuumidde ku munyo lunaku lwakusatu tusanyukidde nnyo mwena abafunye ebirungi abafunye ebizibu tubasaasidde nnyo olusoma olusembayo lujja kubanga lukomeekerezebwa inaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini lwakendezebwako olw'okuba nti ekirwadde ekya Ebola kigenda maaso n'okweriisa enkuuli. Abazadde mu kakase nti mwetegekera abaana okutuuka mu bwangu. Nammwe abakyali ku masomero era tubasabira abali mu bibuuzo bya PROE tubasabira nti mubimalirize bulungi olunaku olwaleero. Mu studios Harold KAIJA olw'okuba nti tuli luno lwakusatu yamaze dde okutuula kubanga tukubaganya birowoozo ku bigenda mu maaso kati mu kiseera kino kyennyini nga ebintu birungi si birungi. Ekirwadde ky'Ebola nga bwe nkutegeezezza kyakatta abantu 53 muli n'abaana ab'amasomero 8 ndowooza bimu ku ebyo byawaliriza ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga okukendeeza ku kiseera oba periyodi ey'olusoma luno olwokusatu n'ebirala bingi. Eri mu palamenti ababaka ba palamenti ne sipiika basaba gavumenti ejje ennyonnyole lwaki abasawo ba interns abakyagezesebwa tebanaakusasulwa nsimbi zaabwe. Erudda eri abasomesa nabo bategeeza nti waliwo abamaze emyezi 4 nga tebanaba kusasulwa misaala gyabwe ate ne gavumenti nayo twakitegeerako emabega kawunti igenze kwewula ensimbi kasse kamu n'obuwumbi 8 1.7 n'obuwumbi 7 1.7 trillion naye ate ebbanja nalyo lituli mu bulago bingi ebiteeka okubaganyizibwako ebirowoozo neera nja kusaba KAIJA akubuuzeeko era tutandike temeteme kiki ekigenda mu maaso kyennyini ekituufu kyeki. KAIJA abuuza abatulaba. Mikwano gyange abalungi abatulaba bannaffe bwe tuli mu buwambe bwa kuno njagala okutwala omukisa guno okubalamusa ennyo nti muli mutya mugyebale ebigenda bityewammwe eyo. Fenno okuva wiiki ewedde tubadde mu kkungubaga nga twafiirwa munnaffe abadde omukulembeze waffe Bungereza ate nga akwasaganya ne European Union yonna ng'ensonga ze twetaaga okukwasaganya eyo yazikola muganda waffe Dickson Wasajja eyajja kuno nga si mulwadde najja ku lwokusatu kati aba agenda bw'ava ku nnyonyi n'avuga agende ewaabwe ekibuga kuba wali kitaawe Mulangira Kimbugwe omuzayi wa myaka 9 kati bw'atuuka mu kkubo n'awulira nga teewulira bulungi ne basaba ambulensi okunoonya ambulensi baleeta ambulensi nga terimu wadde ekyuma terimu wadde omusawo n'emutwala egondooza n'obwo obudde nga talina kimukolako kyatuleetera obuzibu. Okukeera enkya ne batugamba gundi akoze eki afudde ku lwokuna era ku Mande mukyala we famire ye ebwana yebadde ebera Manchester ne basobola okujja Grace n'abaana okujja wano ku Mande ne tumusabira Namirembe ne tumulala najja Nankombi gye olunaku lw'eggolo nga tukulembedde abatandika Dr. KIZZA BESIGYE twamuziise ewaabwe Entwetwe naye ng'abadde tumaze n'emyaka miti mu myaka nga 2 fe baludde nga tulwana naye mu luno olutalo ng'abadde musajja mumalirivu atakyukakyuka nga bweyagala integrity yali yakola political science wano naye bwe yagenda eyi n'asoma obusomesa bw'amala okusoma obusomesa n'akola degree esooka ey'amateeka n'akola masters kati abadde amaliriza PhD. So nti fenge ekibiina ekinoonya okuŋŋaanya abagezi nga tulowooza level eggwanga eddako ya software si hardware manyimu computer waliwo egyo gy'olaba naye waliwo software gy'otakwatako abagezi abeetaaga okusala solutions zaffe ne tuba nti munnaffe yatufuddeko nnyo nti mu bintu bye tutategeera n'olwayo ebibuuzo bingi nga ansa ntono ne neebaza bonna abeetabye ne tutaswala ng'ekiswalo ekyabadde ku sayidi y'NRM omusajja abadde mukwano gwange era ennyo Lieutenant Colonel Kashiringi muzeeyi Dr. Nogwada weringa atugamba nti omusajja yalina kubeera general naye n'afiira ku bwa Lieutenant Colonel n'afa nga mwavu badde ng'osanga Kashiringi
ng'ayagala n'omuntu wange n'omu 15,000 nenga bw'obuuza ani yakwata katonga omukuba historicals yakwata katonga ng'erinnya katonga bridge ye katonga yes ng'erinnya lya Kashinji olisangawo n'obuuza ani yali akulembera 5th division ng'erinnya lya Kashinji weeriri n'ogenda okubuuza ani yaggala Ntebe Road abasajja okubateeka ddala ku maviivi Kashinji naye nga bw'obuuza emidaali talina n'ogumu wabairawo ensonga oba oliawo no but you say nze mu nsi my drive gunje ndira gye ntera okugamba buli muntu muwe kyagwanidde ekyo kinspiring abalala ne batuuka n'obutamuziika so nti okwa ebyo bidemoralizinga bimala abantu amaanyi ngenda okuddamu okukebera n'olaba bagundi ba Lwamukaaga nga nabo enfa gye bakola gye baafa n'olaba Kanyankole ate abasinga okukuba ennyo emmundu kuba these guys abali mu Gigamini yes naye yes enfa gye baafa famire zaabwe zaali bwe balinga abaasuulibwa ng'embwa kubanga Abamerika bagamba omuntu anaalwanirira ng'eggwanga lye taanoonye nga waakusula taanoonye nga kyakulya okire mu Kashinji like in a week yali agenze wa dokita ne bwamugamba ali nsambya n'agendera na kaboda ng'anoonya emitwalo egi 5 oggula eddagala si ye taata woono looya ebintu bizibu so n'olwekyo nze actually ekyo ekingamba nti by the ekimu ekyayita enani mu kutuuka kati wano weeri nti abantu abaali bamanyi mission gye baali balwanirira bo as a group bakola ki bagenze bakubwa ekikono kati wakati wajjamu mission endala etaali eyazira ensonga sigwe guli omulamu yes ekwanga abaali bagukkiririza bakuba ekikono kati baita batagukkiririzaamu kyova olabula obuuza NRM ne 10-point program ogenda okulaba groups ndala so ze nebaza abefudisi kuba nange kimpa amaanyi nabadde mu church Namirembe nensaba na ddiini nga wotyogola bwensaba ne mukwano gwange Pastor Bujingo nti kati ensi mwe mwetaakati okwogerera abanyigirizibwa bwe nayogedde ku muzeeyo Bishop Tamale owa Buganda West bwe yafunye omuzeeyo n'anziramu n'agamba nti Archbishop Lumu yafa ng'alwanirira abantu naye mbu bw'afa ng'alwanirira abantu naye teri yatwalira namwandu we wadde kawaafuka sukaali nga naatera okufa Bishop lwakuŋŋaanya sente okumuzimbira kati ng'alaga nti bannayuganda abantu ababalwanirira mubalage nti mubaagala so ekyo yakiŋŋambye nakitwala nga kikulu yakiraze kuwaabwe nange nekiraba eno ewaffe nti omuntu ayinza abantu boogera ebintu bingi naye abaana be ne batasobola nti olaba ono kakati nga gola ebikwata ku bagundi ba Lwamukaaga ebikwata ku Bakashiringi n'abalala bireetera abantu obutakolerera ggwanga buli omu waatuuse nga yeekolerera nga gawala embere n'ebyobugagga bwe ndiba nvudde ebiyamba ki abaana nitakola common good ye mukulu munywanyi wo Nadduli ali kuki mugana haji bw'oba olaba muzina ennaku mweno wiiki sigenda kwogera n'olunaku n'emweno wiiki ngenda kukutuukako kubanga haji embeera era yembeera kumpi yemu yeru wali bayitwa suubira embu Nadduli osobola okuba nti akaaba olwa gavumenti eyiye niwe abanyinzi wali badde nga waliwo zibayita platforms mu kibiina kyabwe so toga nti agundi badde na nsonga ki ngewuliriza buli lwe muziba emimwa people become outlaws buli lwe muziba emimwa twawulirako juzi nti omukulu yali amusabye nti bajja musinkana ekyo tukiwuliranga kati bwe bagenze okunoonya bagize ebusiika bagenze kuyola ababe akayinoza bagenze okiranga nekiswaza naga ne bannange bwomutomeka tokola ki n'oluma kayina biwano mumwinte gaga nti ate babatadde nga tebabakyagize you know nti psychologically bo tebamanyi kye bali mu kukola oli mu kukikola Nadduli naye waloka naga nange olaba bakikoze Nadduli you know oletera abantu tubayita disengage buli omu n'agamba kigambye nti omuntu bw'awuliranga space terimu kumuyamba kyekirese buno obubbi kati bw'oli mukola nti abantu buli omu abba abbire abaana be abbe n'abazzukulu be
nti bwayituka okuba nti ng'alinga agobwa agamba kasita kange kalina naye singa tusobola okukola for a common good nga buli omu kyayogera nga tukirabamu nti abadde agamba ki si kumulabanga akuvumye si kulabanga omanyi wano mu Uganda bwe criticizinga nga yine apology njokoze anwanyisa abantu baga criticism kivirera ku top kize kikkirira kigeze mu DNA yaffe nti bwe nkulaba okola ensobi nga nsirika bwe nkulaba oyogedde bubi nga sifaayo bwe nkulaba oyambadde bisi kunyega kubanga bwe nkugambako nti oyambadde bubi bwe gambako mbu oyogedde bubi bwe gamba ndokoze otya bubi abantu alowooza nti omulwanyisa era buli omu amaanyi gaalina gakozesaako ayina amatono akukyawa ayina amaanyiko naga tomanyira ogambye nti ekintu kigenda kutuuka ku level nga buli muntu atunulira ku kyalyamu obuli bwe kifaanana kati level abantu gye babbira gavumenti gye banyagula oyinza okuba its looting ekiri mugenda mu maaso mu Uganda looting kyova onadde ne ku mulamwa gwo gwoli mu kwogerako ogw'ebyenfuna nabadde wakisekka ne bandaga ekizimbe kiringa mu bilioni 2 nanyinza oba yakuŋŋaanya ssente atya naye nga mulimu abapangisa aba so nga kitegeeza nti waliwo abagagga ennyo naye ate baagala okujja okukuŋŋaanyamu ssente ate baavu kakale oli alowooza nti bano benda abatambula wano balabika tebalina space bakolera mukanji bateerewo ogenda okusaba renti nga gwoyagala ozze ssente zo nga tebamusobola nga bifuuka bikalu genda gwobuuza bali mu transport mu byentambula yes bajja kugamba musajja agamba nti mbunoosindika baasi agenda mulaingenda lunaku mbunoosindika baasi ekasesera edda nekwekya emitwalo 6 ng'ebagwaga yakoze ne capital wa milioni 100,000 gy'otambuza bwoti nadda n'emitwalo 6 ng'omaze yo gavumenti ogiwadde omusolo gwayo muyitirivu ku mafuta enzokozi zogenda ozaninga kati gwe zisigadde gwe nanyini sente mitwalo 6 nedda kirungi nti oli munnabyanfuna KAIJA katugende ku mulamwa gwennyini gavumenti ne ku ssaawa ya leero mulimu ekifaananyi nti n'ensimbi oba teziriiwo bwe tutunuulira gavumenti ng'egenda okwewola yiyo eyitiddeyo ne mu Standard Chartered Bank eyagala commercial loan tekyali ku concessional loans luza waliwo we babuuza ekibuuzo awo mu kakiiko aka national economy ne babuuza minister owa finance nawulira ng'agamba nti oba oliawo concessional loans mulundi guno zandibanga zizibuwadde kwe kusalawo batunule kuki commercial loans bw'otunuulira ebigenda mu maaso abasawo tebanaba kusasulwa bagamba omusolo emisala teginaba kutuuka basomesa emyezi 4 okuva mu gw'omusanvu actually aba primary babamu batuuse n'okuwa ebibuuzo ebya PLA naye nga bamaze emyezi 4 tebanakusasulwa what is it outlook eraga ki ya economy mu Uganda no mwezi nga gumo emabega abavubuka bakati nasalawo kati nkola classes sagala byemmanyi mbimanyi nzekka otandise okusomesa yes nali nasoza gula kuli fomu nekolo okusomesa abantu babeerenga gwe nti bw'oli bwangamba nti temuddamu kukyaza KAIJA naye nga gwomuleeta omulala nga ne editre ayogera ng'ebyange kituuka okubanga gye bayita consensus nga mubyudize consensus ku bintu lwatuuka nti ne programu z'ebyobufuzi tuzikole ki tukubenga bukube muziki kati nga wano nasaala so nga mbuuza mbu economy yaffe eri kuki ne bagamba economy kyeriko mu economic tugita recession eri awo eyimid kubanga olwa economic activity teri nnyo byagamba nti waliwo business etambula buli gwosanga tewali kitambula abantu baavu wonoonya ssente toziraba kyekyogenda nti emisaala tegikola ki tegiriyo kakati abalinawo obuntu kati n'abasuubuzi tebakyagenda kusuubula olina obuntu obuliwo kati oli abuti agenda ng'ebintu nga bbeeyi nnene naye ng'ate bbeeyi nnene teri driven tevugiddwa obwetaavu kubanga inflation gye tuyita nti ebintu birinnye ebbeeyi kivugibwa bwetaavu nti demand ng'abeetaaga bangi muli abiina bitoga nti okay nganga nowanga olina peni yeyo nga buli omwana ajagala kakati noga nti n'obwere sijja kiga byobwere sijja kusobola nti
kanjira omutwalo nga buli omu agusobola noga tugende ne kuzike naye akati wano ne bwogamba nti ogiteeka ebbeeyi nga teri agisobola wewe tukola ki we tuli naye ate abaddukanya eggwanga tebagala kukyogera boogera kye bayita inflation Bank of Uganda gyetegeeza bwegenda kutambula mpaka 2024 kakale mbaga nti bw'olaba forecast ge 2024 kiba kitegeeza ne 2027 kubanga tolabawo kintu kiri mu kukolwa okulaba ng'embeera eyo edda mu nteeko kuba waloga nti kale mbwe ne in the interim muli mu kukola ki kwa byokola bye bindaga ntugenda kuvaayo so nti ekikolwa tekiri mu kulabika kyova olaba nti kubanga oli waavira mu concessional loans n'agenda mu commercial loans kyotegeeza abagaba concessional loans tekitegeeza mbu tebalina ssente baba balina ssente ne bayinza oba buli bakuwa tosasula World Bank IMF nga buli bakuwa tokola ki oganosaba omuntu ku kyalo mukazi wa mubanja abaana bo bakubanja n'ofuluma neiba akubanja ku dduuka bakubanja nga ne omu ogamba waliwo omusajja bamuyita Enuku yali mu katabo Things Fall Apart nga taata wa Okonko kakati nga ye buli nga musajja yali musajja munafu kakati nga yeewoza buli omubanja nga alina amanya ge mayitirivu nga noonya wakunyiga kakati bw'ojja omubanja buli omuwola oga nti obalaba bonabona ku kisenge okwo bonna bammanja naye bw'embeera nsasula ntandikira ku waggulu kakati ate gwe okyali ki kakati bali sinnabamaliriza so kyawaga mutabaniwe okukola so kati n'olwekyo nti kati ffe wano awo we tuli ekifaananyi kituwe kiri ali kyeri mugamba nti akati gavumenti eyavuwadde kituufu eweddemu ekyo wekiri yes eweddemu nga n'ebimu ebigigwesezaamu egamba nti priorities enfu ebivaamu ensimbi bye bitali yes and priorities enfu biki byoteekamu ssente kubanga olwaleero ekisinga okulya ssente z'abannayuganda public administration zino ziroko government public gwolaba waga gubayita mwoyo omukozi wa gavumenti omukulembeze kubanga ebifo ebirondebwa mu Uganda biri million 2 elective positions bw'ogira per capita buli muntu buli bantu 130 balina politician 130 balina politician munnabyabufuzi naye ate abantu omutwalo gumu 12,000 balina dokita ogwo omuyeka bw'ojjawo politician ono omu abantu tebafa naye dokita ono ne bagamba nti yafiiriddwa bangi abafa olunaku olwo bangi abakola ki abafa buli wa poliisi tulina 700 buli wa poliisi alina okukuuma abantu baga 705 kibategeeza buli wavaawo oyo omu waliwo obuzibu so namba zaffe nfu kakati ezo buli lwotateeka ssente mu ebyo ebikyusa obulamu bw'abantu gavumenti eno kakosanga ejja tezima nkuwadde kibaita hospital nedda hospital sigamba health hospital kwa kibaita hospital bategeeza buli kyobuuza osobola okukolwako health center banga first aid zino zikawempe zikirudusi ne mukugaba sikote gyagundi nti ekigambo hospital gyagikola ki kyagirema eri mu health center mwekola ki mwebulizabuliza kati buli lwobeeraawo nga totadde ssente bw'obuuza ssente meka ze bateeka mu byobulimi kubanga ebyobulimi mu Uganda ku GDP ya Uganda ku byobugagga ya Uganda buli mwaka bireeta ebitundu 20 mu ebyo 25% mu bitano naye bannayuganda ebitundu 9 ku buli 10 kuba dependinga mwe bali naye ate gavumenti neteekamu 1%. The priorities zoyogeddeko Ojaba
akale kino kiwo kuwetera sente nyingi nga kye kikozesa na Uganda basinga obungi noba wanuki nange nemulugunyako KAIJA mu budget eni ey'omwaka guno gwe tutambuza tourism ereta sente nyingi. Yes, ne bateekamu sente mmeka kyeni mukugamba kyegambye nti buli lwetunuulira okufa kw'abali abasajja abazze bafa ziri mu billions n'abalaba emmanyi benjogera nabo bebateeka badokita n'abalaba bonna nti gavumenti guno omugendo kati gwamkwano nga nkiwanda gwe balimu tebamanyi gye gwava tebamanyi gye gulaga kakale buli omu kyasanga kyokwatiramu kyojjamu eggwanga eryagala okugaggawala kuba nze kati kyeni mbadde nga abasomesa bange ndi mwebale mwansomesa nenze kati kyeni muntu oga nkyendivelopinga ngiyita liberation economics ebyenfuna ebyokwenunula nti tosobola kubanga mu Uganda nga bannansi si bagagga nga boyita foreign investor ebagagga. Foreign investor tajja kugaggawaza ajja kukolawo sente ajja kukuba kyeyo ajja kuŋŋaanya era akasente ke n'atambula n'akakola ki n'akatwala bw'osanga ebitonga osanga tulina amasimu kampuni z'amasimu ogisanga mu sente ze baggyemu ne bajja ne bazimba eddwaliro nezisasula emisolo ndi mukugamba ne bazimba eddwaliro andi ndi mukugamba singa yali ya munnayuganda baali bagambye kati nga bw'olaba Mandela kwa munnayuganda buli wafuna sente naga kaŋŋendeko mu kino n'agaziwa kati bali bwe bafuna sente nga bazizaayo eka nga bazikolamu ebirala teri nsinga foreign investment kyebagayita foreign investment ng'egigagawaza America gundi Europe bwe yava mu sematalo mu 1945 ne baleeta gwa gundi yali ow'ebyenfuna mu America amuyitanga Marshall naera byata Marshall Plan Marshall Plan yafula America obugagga kubanga kampuni za America zaayuka mu Europe to reconstruct Europe by reconstructing nenga buli kibajjamu bakitwalawa mu America America neefuuka KAIJA mu Uganda naffe ngaba abantu abafunyeko kantu abenyigidde mu business bwe bayita abagagga nga balinga abeeyongedde oba kati njagala kugamba noonyezaayo abagagga amazina obugagga emyaka 2 buli myaka 10 inayo abapya ripooti yafulumye mbwe kampuni ezatandise emyaka 5 emabega ebitundu nga ku buli 10 zonna zaggaddewo business ezatandise mu myaka 5 emabega kisa ku government nakyo no anti kuba government omulimu gwayo kukwatirako kati njagala kugamba Sir Andrew Cohen abantu gwata reporting nnyo yali governor atuusa ku independence yalwana okulaba nga ateeka bannansi mu byenfuna naga tebagenda kufuna political independence ngaye tebali mu byaki tebalimbanfuna n'asooka nga kampuni bwe yalinga ewa bannansi emirimu egyaggulu egibafunyisa ku skills ne sente nga bagisalira ku musolo najja ne bagamba nti abantu baffe bano okusobola obulungi okukola kyetugenda okukola ne bateekawo gundi emutaka ogimanyi wali egundi management technical advisory and advisory sinjirabidde nti abantu bagenda mu business bagenda olanga abayindi babasinga nnyo bagende kafune ka certificate ka myezi 2 bwaddukanya business bwe bagenda mu cooperatives daga ndi bagenze mu cooperative babakiza otanga cooperative zaabwe ne bateekawo cooperative college ekigumba nti omuntu alamuga nti tutuli kumwegaddo bino byaga nti parish model mugirimu bagenda nti Apollo genda yokola kisoko genda osomesa okuguke ne babaleeta abo ne baga cooperatives ezukanyaza ebitundala ne bagikwa cooperative bank olaba nti oboli mugati abantu bakole ebintu nga bakole mu nga kutegerekeka balese gundi research institute eberenga ekola research ndabato okujja bwadi nti ensigo ze tukozesa nakyo nettaka zifaanana zitya
nti ogenda okulolling out plan ng'ogiteekedde kyola plan zino z'olaba zigenda zifa nga taddemu ssente empitirivu kuba ziba tuzira political statements mu bufunze KAIJA ekigenda mu maaso kyonna kizingire wamu no ekigenda ekyegga nti recession batugamba Ebola ata abantu erudde eri naye ate mu parliament era bavuddeyo ne bategeeza nti gavumenti enabakutawadde munwe nagumu ekwate zirina eri ate zirina twalina omuvubuka yalinga addukira house yaffe ku ssomero amuta mutyaba yongeramu emaanyi n'agamba njagala naye sikyasobola kakati baagala naye tebakyakola ki tebakyasobola ogenda n'owulira kaliga byotokola tugundi bamwapointinze n'omusaala buli ajja misaala nno minene naye nga lwe tewaliwo ofiisi advisor kwakola ekatu advisor simala kuki nage kati bagenda kunoonya advisor ku bwavu bw'ebusoga kanti nosanga nojja nogaa nti tucreatingewo ono abadde avuganya noono muno guvuka unopposed nga bagamba nti ontumuweki tumuwa omulimu ono nesimanya bano badde balwanagana mu constituency tugitememu ng'olanga n'ekisaawo constituency nga ne constitution amateeka geyakoze nga tezyakola gwe oli mukwongera kukola ki kuba parliament gye twali tulina yali etumala ne size sente z'obadde olaba ezimba ekyo gy'olaba bongerayo zaali badde zikola ebirala ogenda n'olaba kati buli oli kasaamu bwa minisita waliwo ekika ky'emmoroka kyalina tugaziya chambers olw'okuba nti gweyongedde eyo nayo expense kala ate ono omubaka oba omutaddeko n'omuterekera ne ssente miliyoni 68 singa abafudde nga ziri awo akati kale ennaku zino bafuuka ba pensioners bwaddamu n'agwa kaka n'ofuuka ba pensioners abayitirivu oluusi abaali badde naye nga ka tax base katono kati bannansi nga tebali mu byafuna KAIJA ogambye nti gavumenti ne bwe yandiyagadde okukola tekyasobola etuuse ku level tekyasobola omuntu ali mu ICU tasobola kusayininga cheeke kiki ekiddakaawo bwe tuyitawawo tuddawa we are going to complete collapse ekikyayambako gavumenti eno okulanga ne bannansi tebannasituka kubandulu kugigoba kwera okuba nti bannaddiini abasabira ku bantu amugaguma oluusi nti katonda ajja kukola yabeera hope ekyokubiri ate ekisinga obukulu nti Uganda abantu abasinga abapeasant ebitundu 67 ku buli 100 kati bapeasant ne bagamba n'ebitundu 4 ku buli 100 abatali mu cash economy nga bo obulamu bwabwe bw'aba alina ekiwogo kye agamba tebinfaako amasanyalaze si kikulu kati nga gye twagenze egundo okuziika muganda waffe Dickson Wasajja nga yatambuza amasanyalaze okuva mu kiboga mu tawuni ogatwala ewaabwe kilomita nga 10 okuva Uganda lwe yafuna independence abo tebabeeranga n'amasanyalaze kiboga wano munansi nali wagunde wa Honorable Nsibambi nga yagatambuza munda okuva mu gye kyaba basuubira amasanyalaze gajja kakati omu najja nga yagabayitedde kati abantu abatuuka ne bagavaako nga bwegamusanyalaze galinye tebabitegeera tewali luguudo tebabitegeera kiyambye gavumenti kigiyambye kubanga nti bwebanga ebiruubirirwa by'abantu bifuuka bitono oli bw'abanga subsistence economy mwali bwe nnima ennimiro yange n'okusomesa nti omwana bw'atasoma afa butafa kakati babeerawo ng'abaana tebasoma nga emmere agiina ya nnimiro gy'alima akayumba yassaawo ettaka n'ensiisira kakati abo tebassaako pressure gavumenti nga nze naawe gwe bw'okebera ku mafuta ne bannange n'ogenda mu supermarket ne bannange n'ogenda fees genda kulinya ne bannange kati gwe dimandi zo ziba nnyingiko gavumenti ng'ezaffe kyova ola figure ya 67 eruddewo 67% yabaki yaba peasant eruddewo so it is deliberate keep them there kubanga banajja mu cash economy bagenda kufuuka bazibu omuntu ali mu cash economy osasula bills
oyina ya rent, oyina ya rent, oyina ya mafuta ya transport, oyina eyokulya, oyina amasanyalaze, oyina y'amazzi. Kati buli okebera bills nga zo zikola ki? Zirinnya. Naye ng'omusala gwo tegukola ki? Tegweyongera. Kyekiyita abantu okwekyanga. Kakati abantu abalina okwekyanga waliwo kati abatono. Kakati n'abalala temusobola kufuula economy nefuuka ddiiro economy. Kati ng'ensente zibeewoze gye tulimu ddiiro economy. Gw'oli munnamawulire okimanyi. Olaba omuntu ng'ajja wabale naye mwavu enkya n'omusanvu emmotoka gy'avuga lugawe yakoze atya. Yes, kakati ne bafuna bannamawulire ne banawo okumwogerayogerako n'oyega nti oyo muki waliwo gwe nalabye ejjo ku TV nyina abantu we nabadde olina mbuzi oyo akulabikire nga mbu wange wayitawo emyezi 6 nga tokyamulaba n'abula because it is not wealth that is created because when wealth is not created formally ebajja bayita is a come is a go. Kyova buli myaka 10 waliwo omupya akola ki? Ayingira ku siini ogenda na evaporating ne wayingira ki? Waliwo n'abalala gundi agula ebizimbe gundi agula amataka n'agula ino n'agula kirekire kakala adogera kola abitunda oba mukwano gwa Fezera toyinza nakumanya naye ngola buli omu gwe lyagoberera. So bwe mulwaninga economy bwe mutyo nga katapu katono nga ebisiga waliwo emabega eyo twali twacreatingawo katoni ey'ente ng'eryawo eweddemu naye nga nanyini akola ki? Agikama. Osobola okwongera ogikama naye otuuka n'okama omusaayi. Kale Alexsolve program omunyu ku makya tugenda mu maaso. Tuli ne Harold KAIJA yamyuka ssabawandiisi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC. Tunuulidde embeera nga bw'eri mu ggwanga Uganda ng'ebintu birungi si birungi. Erudde eri Ebola ayongera kutta abantu. Twakitegeddeko nti abaana 8 be baakafa mu 453 abaakafa mu kirwadde ky'Ebola. Mpozi ate ne okukubagana empawa wakati okuliwo wakati w'abakungu abali mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola. Ne tuwulira Minister Margaret Muhanga ajja ku floor ya Parliament n'agamba nti government actually Minister of Finance tenaba kutuwaayo munwe wadde umu ogwenuuso ogw'okulwanyisa Ebola. Ate erudde eri US Embassy egamba nti akafulumya obuwumbi 75 okulwanyisa Ebola naye n'ogamba nti ate nga budget ekyewunyisa nti budget gye baagala ey'okulwanyisa Ebola ate eryawo mulevaawo yankaaga n'obuuza Ebola kigo balwanyisa byebyo. Abasawo bagamba ba interns tebanakusasula misaala, basomesa bamaze emyezi 4 tebasasula musaala. Government eddukidde eri mu loans eza abantu ababulijjo tekyasobola loans ziri ez'abagundivu ba IMF ne World Bank. Kyekiddako kati kwe kutyo okuliwo. Tujja kubanga otwegattako mu discussion yita ku noti 7 noti emu mukaga noti mwenda noti mukaga sindiko obubaka tokuba simu sindiko obubaka obuwandiike oyite ku noti 7 noti emu mukaga noti mwenda noti mukaga golaba ki kubigenda mu maaso. KAIJA agamba nti wano wetugenda ate gavumenti eri yakola ki? Ono tulaga wakambwe ebintu byo byasoba. Kale ojja kubanga otwegattako tuwe endowoozayo mu mbeera eyo. Tujja kubanga tusoma ababaka bwammwe mu ddakiika 5 eziddako tuwulire golaba ki mu kino. KAIJA naye ogamba nti gavumenti teyina ssente eyavuwadde naye ng'abantu beeyongera ate oku embuto zongera okugejja. Bameka bomanyi abakungu wababo tolaba ogambye abaki abagundivu omanyi luyindoza nakikugamba wano omanyi obanga oli ku nsonga Katonda abeera buli nnaku akuwa okuyitibwa. Katonda n'andaga n'aŋŋamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eringa olabe omuliro ogw'essigiri gwokyagukutteko. Sente ze gavumenti ya Mwami Museveni azifuna olina okuba nga weetuukidde. Kinagamba kati olwaleero bw'ogamba Kiwanda abeko kyakufunira takyasobola kubanga takyakola ki takyatuuka. Olina kubanga oli kansala oli minisita oli gundi ndi mukugamba gwe bakobye omusaba olabe takyali mu kabineti n'omulimu era gundi yagumufunidde akola ki aliyo.
naye gavumenti yalibadde ng'eringa masannyalaze bwe gakuba gasa okuba abantu buli akukwatako kakola ki gamukuba n'owa 1000 nti ng'ali eri ewala gamutuukako gavumenti bw'erina okubeera nalina mwanyinaze Agnes nga bw'akwata eryanda ne limwokya ngadduka akukwateko ng'alowooza ogenda kuwulira agenda kulaba ntoyi kweka ntokyukako nki eryanda linjokyezza sigira enjokyezza naye g'amasannyalaze singa oli agakwatako n'omukwatako kiki naawe okwatirako n'omulala akola ki wakwatirako government must be that huge network nga buli shareholder gwaita munnansi shares agifunako kakati woge nti ogaye bali ababedde abavuga emmotoka emyufu oba za blue na red abo basemberedde sente oba abakolera abo lwe lutalo luliwo kati buli omu ayagala kutuuka wali we bwe kiri kuba kati entalo eziri mundu omu no bwe kiri buli omu ayagala kukola ki singa buli omu yali amanyi njagala kukola singa buli omu yali amanyi mbugyoli yonna kiyagala kisobola okutuukako this Uganda will be an easy country kubanga ebyobugagga birina bisoboka buli omu alwana kutuuka wali kati ye tubanga kulaba abo batotuuse era obawulira ndi ama M7 atayise mu kalutamwagala buli omu ayagala kwesimbawo bamukyala wa Kyenge tebaligenze kubwa kunoonya bwa minisita bwa MP kubanga naawo bwa MP bwe bukuuma ekifo kyalina nabalo osanga abantu nga balanga tiyali balina politics so ndi kati bwatuwa okulaba ago mawulire malungi gavumenti okutandika okwewola commercial loans kubanga commercial loans amagoba gaazo gaba manjiko okusinga concessional loans oba omubwangwenda zibayita development loans eziva mu banks oba mawanga kaka naye tayise genda mbamanerenda gye babagambye nti ebitundu 10 ku ezo sente bisooke bikole ki bisigale nga manerenda bw'yakola mbu interest gisigaze wano condition zonna bw'oziraba n'obudde obw'okusasuliramu bumpi so nti kakati ako nti ate kati bwe kituuka nti bwetuuka na wano nga bw'ojja bwejja luusi na wano neyewola wano lokale nekyo kyongedde n'okulaba nti ne sente okufuna sente ez'okwewola mu Uganda sente ki ntono okwewola kane zifuuka yagaye forces of demand kuba government bwejja bamayi government efa kati gwe waganti agundi bwafa bwe musala naye bamayi government bwe najja ejja kusasula kakati bwasigala obusente obutono kati n'omuntu owa bulijjo kigenda kuzibwala nnyo okufuna loan bwe kiri kyo interest eri waggulu kati interest bwegenda nefuuka negenda waggulu naawe nojja ogiteeke muki mu business kyotegeeza byogenda okukola era bigenda kubeera byaki bya waggulu kakati negwogenda obiguza abigule nga byaki bya waggulu kakati ye savings ze ozirye otwa tokyasobola kugula bwe batagula ng'ate banka ekola ki ekubanja kati mugezaako okusurvivinga nodduka otuke ebyaba bitatuule onoonye ate awalala osasule lino ki ebbanja kakati ate olaba era bw'oyongera okwongerako ogenda okukakana ng'okola pusinga ne banka olemedde ogisasula nga naye ekola ki ng'ekola pusinga kati nga tugenda kukola pusinga kuba buli gwolaba akola pusinga gwoba omanyi naye bw'akola pusinga wolo gwe yadde asubiramu ssenenga naye akola pusinze n'omulanga akola pusinze n'omulanga kyentera okubuuza wano gavumenti yaffe emanyi bantu babeka abaggalawo buli nnaku nga biganye eyo inventory teriyo balina abakimanyi nti buli mwezi nti bannange emirimu egifaanana bwe giti kampuni ezifaanana bwe zaggaddewo bwe zaggaddewo bannayuganda abafaanana bwe bati abadde balina emirimu kati bakyalina miki mirimu kubanga ekyo mu planning kyekyateesawo bosi era kyoluli kyenneewuunya nga mpulidde Senkagale ng'agambye bulijjo tamanyi obwavu obuli ebusoga naye nga bunaku omulimu gwawo bosi kukeera kuŋŋaanya eyo information data yo bambiyo emubawe kakati mumukole ki mupulaninge kubanga mubabuuza bw'oba tokimanyi programu z'otwala ebusoga ziba zaaki
kale KAIJA katufune obubaka bw'abatulaba n'abatuuliriza. Ono agamba nti apulonze ngamba abawabala president beetaaga kulondebwanga okuva mu districts basobole okumanya ebizibu abantu abakola ki abantu agaya bakola ki abalondebwa okuwabula president bandibadde balondebwanga okuva mu district nga basobola okumanya ebizibu by'abatuuze nga Kamugisha Tofa nze Kamugisha Tofa agamba nti well akati olwayagala buli district ebe na advisor Mr. Projebale nze Kaiwa Franka ekalamba ku saloni mu ggwanga temuli sente mu ggwanga temuli sente singa tebeewola akatiriza kirinti lazima government yandibange yavuwadde oba oli awo nti tebandyewuze nga muli eggwanga omuli sente Mr. KAIJA abaganda bagamba nti atamukute yagamba nti mega tugende namwe bwe mutyo kubanga namwe government jemuvumaganya mwe muli yekavumalo namwe opposition kakati kavuma level yokutegera ebintu bino olabika okyayina ya anti mulabika yes no kati kavuma temuli mu kintu akazito singa mwe muli mandika ulide na twala obudde okwetegereza ebintu bino tekibanga kiva ku economic and global effects ku economy no but of course global effects okubaawo kakati buno wavo buli mu ggwanga lumuse mu affecting ogenda nolaba oli nawamu n'ekirabo namwaka kadde waliwo yawadde eki kale yaha akati nolanga oli asobola okukwata ekintu ekinene nakigira osobola okulaba omuntu nakola birthday party eriko sente empitirivu oli nakola ekisawo nti ezo effect zikutweetinga bwe zikusanze lockdown buli musi bwe yamuyisa so global effect yoweeri kuba omanyi olaba Russia siri mutatta ne COVID-19 ebyo siri mutatta naye ekitta mbuye ekyakola atta abasirikale mu mubiri nga ne ssenyiga yekka bwakulumba akutta just ssenyiga agundi omusujja era tebagamba mbu yafudde siriimu yafudde musujja yafudde ekifuba kubanga nti immune system ye je breaking effects era kyovola bayesa abatera era eddagala labo bamira abalanda ba systems yabayaba eddagala ya system yasinga kukola actually mutufu twalabe report nti eggwanga lya America ne China bo mu kaseera kano ate mbu bagagawadde nnyo bafunye saagadde kwayekizaawo navaayo eyo abo bola babo tebagamba bibanyumiza bamubuze ekiri mu Tanzania ekiri e Kenya ekiri e Rwanda ekiri e Botswana ekiri e Nigeria ekiri e Ghana kifaanana ekiri ewaffe si buli bantu abali mu government bino byala singa waba dagigoberera byendi mu kugamba byali badde bikolebwa abantu abatuufu muki kinoba ne government nga ntono tosobola kubanga abantu abasinga okubba mu government ate bwe tebawa musolo bwekiri they don't pay taxes. Semiyingo Peter makanika wa TV emityana agamba nti government etubuulire gye yassa sente ez'okugula radio babazaga mu covid ne TV bali basuubiza buli family efune radio nibagamba ate wali ku kyalo wali ku gundi batekewo TV akati bwolaba America game sente twaba sente z'okulwanyisa covid nga sente yagamba yabawa 85 billion yes 87 yes akati baba yabawa sente nga zisinga ne zebali beetaaga bali baga 75 lwaki tebalwana kale tugende maso tusome obubaka ndowooza tuwunzike program agamba nti ono ye Gali wangu ali wakiso agamba nti the economy can't grow nga it is the foreigners it's in the foreigners hands. Uganda Telecom is no more. We are spending money on satellite. Costs of suppressing dissent is always higher than the alternative. The endless military operations, foreigners doing retail. Agatise ebintu bingi nenga byona bituufu. Abagwira bali mu retail. Bali mu business of tono. Trasola kata economy. No Uganda Telecom.
Uganda Telecom yali yaffe kati tomanyi gye yalaga kati endala ze zikola ki endala ez'abagwira bwe yali badde ekola yes yali badde nga yemu ku source government mwejja sente cost of suppressing the sente ziteeka mu Kuba buli ayogera ngibera kyali kye nagambye lwaki ngambako kakati zi drone zetolola buli wamu naye gwomanyi sente zesipendinga buli nnaku ubali kugikubuulira oyo gali wangu ojagenda okulanga luguudo lulamba nga ddwaliro ddamba so gali wangu nkulabira musajja mugezi gali wange ebintu bino bitegeera naye tutuyigidde tusiimye gavumenti okuba nti tusobodde n'okusuuka naffe mu space okukanyuga ekizungirizi tukoleyo ki mu bwengula tukoleyo ki sebo tuffe tukoleyo ki sebo tumanyi ki kigenda okukola gambye ffe tukoleyo ki tugenda kufuna information data from bwengula tulage kakati bolaba wansi atuleni minerals zaffe weziri atulage borders zaffe border security bolaba ebiri wansi ebirabikako bitulemye netula tulina tusemvudde ndi mugamba kusindika satellite mu Kubanga omuganda agamba mbolaba akasange kakulema okumanya bayite n'enganga mpulidde manonya bilioni 10 naye gwomanyi bilioni 10 Kampoma Earth Station kyezikola nonze njozayo zaba abaana kubanga yes bascientists baffe era eventually tojja bbala ba Uganda kale ojja basanga mu nasanga ono Alex alimbalala agamba nti omusajja oyo mugezi nnyo yebale program kale bakwebaza Alex alimbalala tunulire ono ye this is Sembusi Ivan from Karerwe saying that the main problem of Uganda are constant diversions, politicking, inflation and insecurity. Oyo Ivan Sembusi ali Karerwe. Point erija asose ekulu badde enkulu nnyo. Uganda we must wake up and okay bigambo bye and uproot the current government and plant new government for the goodness of our country. Yes. I am Ayume from Magamaga, MP to be Mbuya West. Kali tugenda kuwunzika mu kaseera katono nnyo. Agamba nti ye Janat ali Matuga agamba nti manange bya Uganda bitabula omutwe. Janat toyanza nnyo toyanzeege akadde kaffe kaweddeko bwana KAIJA mudakiki munja kubanga nkusaba onzike then tuve kumpewo no njaga kusogerera kwebaza bana Uganda abagoberera kubanga omuntu amanyi ye citizen omutuufu munansi kyaita okuba citizen olina okuba nga olina information kubanga abantu bangi balwana mube nga temumanyi abantu abasinga kati obala essaawa zino banoonya zisoopu bwe balaba buzannyo comedy bwe bityo fobera ku YouTube ngolaba obawa video etegerekeka nenga tebagala giraba naye bw'ogenda kuziwemula so n'olwekyo nti ebyenfuna byaffe biri bubi ate tebiitere tuvaawo tutereera nedda nkugambye gundi yagamba nti ebintu byo nga byasoba wano we tulaga Wakambwe ebintu byasoba nti omusingi gwe bazimbirako ebyenfuna ebyeno gavumenti mubi kyega nti bw'ogamba nti sigiri si masanyalaze n'okwata nga buli kiseera oteekawo awalondebwa bagenda kwongera n'ekisina ekitanya nga kiggwako bagenda kwongera constituency endala public administration eyongere okulinnya abantu ababba ssente za gavumenti waba oyita abasinga obugagga tebawa musolo kakati tax burden negenda ate kubatalina abagezaako kusabayivinga n'okuba nti economy deliberately baagaana okugiteeka mu ngalo z'abannansi kubanga babatya balowooza nti oli bw'afuna ssente ate ayagala political power kakani bazikwamba gwira omugwira abankuba kyeyo kyayoola wano akiza waabwe nabo bazirabye so n'olwekyo nti bannayuganda twetaaga okuwinding up bano abantu mu bangu ddala ate si mu mutima mubi okubagamba nti kiri nabo mu bulungi bwabwe okufuna gavumenti ekolera bannayuganda ekola okukwata okuteeka bannayuganda mu byenfuna nze gundi yange endowooza yange n'ebyenfuna kati bye neesomesa buki bwe nnyinza okuteeka kuba bannayuganda bagezi bannayuganda bakozi tulina ebyobugagga ng'ebweru tugyeyo kintu ekisente tetule tugyeyo bakozi sente tukwate sente n'eziri wano teke sente mu nnuuni
tujje sente zaffe mu nnuuni zaffe zebatunda emmwanyi eso tukolera sente empitirivu n'ebintu agodi waffe tumutunde ng'akola ku bintu byaffe tusomesa abantu tusobole okulaba nti bannayuganda basobola okulwaniga eggwanga lyabwe ne balekerawo n'okugenda okutundibwa mu buddu nga buli abangi batundibwa mu buddu mu Buwarabu. Kale tuyaze ku Lwokusatu olwa wiiki ejja tukubaganye ki ebirowoozo. Kale tweyanza nnyo tweyanzeega abalabi ba Soul TV. Dr. Rock Esanga obaka tubulabye, Moses Matovu tubulabye n'abalala mwe n'abasindisa obaka tesobola kusoma naye tujja kubanga tutulako ate tulabike